bwe batya abantu b'ekamuli bwe babadde ku makya ga leero nga beetegekera okwaniriza omukulembeze w'eggwanga asiibye mu kitundu kyabwe ng'awenja obuwagizi. Wakati mu kuyisa ebivvulu obwedde emmotoka ezisomba abagenda okwetaba mu lukuŋŋaana zitambula butambula obuteddiza. Wano basabidde omukulembeze w'eggwanga okutuukiriza ebyo byazze abasuubiza nga Bannakamuli. Ng'oluguudo olw'okuva kwamba koti okubita ebuzaayo okutuuka ebuko lusaana lukolwe tuve mu bigambo. Oluguudo lwa Kyabazinga Road okuva ekamuli paka Walugogo lukolwe, n'akeena Mwendwa kakolwe, amasomero gazimbibwe, amadwaliro ebiyende gafuibweku. University yaife eya Busoga buwaiswa study center yona agibenga agifa kwa gite mu plan government bazida wereri ya primary, so ebitundu ebyo bizita masomero ga government both primary and secondary tulikusaba president atuyambe tufuna amasomero mu bitundu ebyo. Kuno kwogase n'embeera y'enguudo embi kye bagamba nti zirina nazo okutunulwamu. Tukolera oluguudo lwaife oluva ku Ambakot okutuuka ebuyende okwongera ku olwo nga tuli kumusaba atukolera oluva ekamuli okubita na Mwendwa luwuka up to Iganga ne Jinja naye abaayo basiibye mu keetalo okwaniriza omukulembeze w'eggwanga. Abalala bakedde kuzimba busiisira n'okuwawula engoma omugenyi waabwe wanaatuukira nga buli kimu kiri malidaadi. Obwedda bano engoma bazikuba beekola obusolosolo. Batubuulidde nga bo bwe bali abeetegefu okulwanirira omukulembeze w'eggwanga. Abakyala mu nsi yonna yonna Uganda n'ekasiza demokrasi ey'abakyala kyova bona nze mpiireyo nze Naima. Tweteeseteese bulungi nga tulindirira omukulembeze w'eiwanga era nga Busoga eisano alijja nga alibona mu bungi tuba tulinalyo. Nabo abageto ye Jinja bagamba nti baagala omukulembeze w'eggwanga abalowoozeeko. Yatwakwa akasente akaasooka waine kaali katono ayi kayambaku ku abaana baife abageto okuba kuli kye batandika okola. Omukulembeze w'eggwanga asuubirwa okubeera mu disitulikiti y'e Jinja ne Iganga olunaku lw'enkya.